Olutalo wakati wa munnamawulire Ibra ko ne munne gwe bakola mu company yemu Kasuku live lweyongedde okutinta. Gano n'ebirala bye tugenda okubeera nga ate tulaba mu video yaffe eyakadde kano ku mukutu Mugenyi Kokyali kwebala okubeera nga nate wekomeddeko lugaba ebala kumperedde obulamu n'otuuka enkya y'olunaku olwaleero ng'oli omu ku abo abakyali abalamu ate mmwe abafiiriddwa abantu bammwe Omukama Katonda yeyongera okubeera nga abagumya weewaawo tukimanye bulungi nnyo nti yagaba era yajjawo gye buvuddeko wiki ewedde oluvannyuma lw'omuntu omu eyali akola ku TV Kawalya bw'atyo okugenda mu ggwanga erya Amerika. Ibra yavaayo bw'atyo n'abaako obubaka bwa delivaringa nga mu bantu abamu ku bo abaali batawagedde ekikolwa kya Kawalya Isaac okubeera nga ayolekera mu ggwanga erya Amerika mwe mwajjirako muredi munne era nga ono nno bakola mu company yemu. Amunange Kasuku yavaayo n'agamba nti nno abantu abagenda mu ggwanga erya Amerika naddala bannamawulire emirundi mingi baba balemereddwa kati no mu mbeera eyo Ibra yavaayo n'amugamba nti abantu abo baba balina ebiruubirirwa nga gwe boolina ebirooto ebibyo n'omuntu oyo aba alina ebirooto ebibye awo nno ebyama byavaayo Ibra n'agamba nti nno emirundi ena mu myaka ebiri gye bakama omwami oyo avisa okugenda mu ggwanga erya Amerika okulabika nti oba akola mirimu ki ne Ibra byamulema otegeera awo nno yateerawo question n'agamba nti banja mu ggwanga erya Amerika lyoba ogenda okunoonyayo olinayo omuntu gw'obanja gwe ki ekikutwala mu myaka ebiri obeere ng'okola application eya visa ne bagikuuma naye era n'olemerako kati nno awo nno yagamba nti nno omwami ono Kasuku yali abitaddemu embeera ey'ennugu oba fitina oluvannyuma lwa Kaiza okubeera nga yayolekera mu ggwanga erya Amerika. Twamulabako mu katambi gye buvuddeko nga ali mu kujaganya n'ekikyala munnange era nga ali mu bbinu jjereere wano nno we bagambira nga bannamawulire abaali batudde mu Kampala awo munnange we bakolera ne bagamba nti nno kiba kirungi nnyo bw'olaba ng'ebirooto by'omu Uganda biremye okutuukirira olabike ng'oyerekera mu ggwanga eddala. Katumala okulaba akatambi aka Kasuku bw'atyo nga ayanukula Ibra n'oluvannyuma nkuteereye biviiriddeko oba akatambi akaviirako Kasuku okulabika nti naye awanda omuliro ku mulundi guno n'atuuka n'okwogera ebyama eby'omunda ebyabwe ababiri okuviira ddala gye baatandikira then tuddingane mpolampola. Ibra Mukasa bentuuka nga nsazeewo okuyita nti kati bano bantu ba Kasuku abanyimiridde emabega yasooka. Kiki otegeeza kuba nti abantu ba Kasuku kitegeeza ki? Nina abantu bennagguliro enzigi nga nkimanyi nti nze naluggula olwo. Owa mentoring? Kiyinza okubeera, it may not be mentoring but I opened the door. Okubira akaggi? Yes. Ibra Mukasa nava naye namanga. Bwe twali tusoma, you know when people tell people you need to take chances. So kati Ibra ye bwajja najja nangamba njagala kukola mawulire biki biki nga mukwata ku mukono nga mutwala namanga. Lwe nali mutwala twali tulina otuuka ssaawa emu twatuuka ssaawa bbiri kitundu. Kati Ibra ng'atambula okuva ensambi atajja nsange wano Kusta Square kati atawo tulyoke tulinnye tugende nze ssebo nga nze ninamu bambi yakadigido okuva ewaka era yayinanga engatto ye oba yagiteekawo engatto yeeyo nga yazimba eno mu maaso ngeno yagwako olubege kasaidi kamu oba engatto ye yagirwamu nnyo yagirwiramu ddala banga kyeryo yamalamu emyaka ng'emeka mu ngatto eyo. Emyaka ndowooza nga 6 ng'abeera nayo yalina mwana akula nga ngatto ye omanyi kagumu nnyo akasajja ako kagumu nnyo. Lwaki ogaa nti kagumu? Ibula okumuggyako ssente toyinza okufa zigalya mmese nga n'essaati tayagala gyegulira era ng'omala mutabukira nga Ibula neddala kiyitiridde n'agigula. Kati omutuuka anyway ndowooza ssente teyayinanga because teyayina ssente ge mazima nze nali nninanga ate oluusi muwaayo n'ebisigadde. Akuddira mu luyimba taluwomya kekonno akatambi guno omuliro gwakoledde dda ku
ku media wano era nga kifumba mutuku. Akatambi akaviirako omukulu oba akaviiriddeko Kasuku okubeera nga avaayo kwanukula Ibra ke kano kengenda okubeera nga ate nkuwa n'oluvannyuma nkuwe akakawalya akavaako embiranyi akagambibwa okubeera nti akawalya bwe yagenda mu ggwanga eri Amerika yagenda kulabika nti amiitinga omwagalwa we oba omukyala we gwe baali baagalanye okumala akabanga naye nga mukyala mbu mukulukulu. Kino nno tukirabye nnyo naddala mu industry eno ndi abayimbi ne bannamawulire emirundi mingi nnyo bwe balwanga bakubye hit agenda n'agatagata byonna n'alaba nga mu butuufu biwedde byalina okubeera nga akola. Bwe bimala okubeera nga biggwayo aba ne option emu yakulabika nti afuluma eggwanga Uganda agenda anoonye ekigulira amagala eddiba mu ngeri emu oba endala. Baba n'ebirooto eby'enjawulo naye ng'oba oliawo biremereddwa okutuukibwako nga bali ku butaka mu Uganda. N'olwekyo kamala okuwa akatambi aka Ibra mwe yalagira obukambwe obw'ekika ekya waggulu ng'agamba nti Kasuku wa fitina wafutwa era nga taagala banne beeyongereko yadde eddaala erimu. Then tujja kubeera nga tuddingana tuva ku mukutu Mugenyi Media abankumire atakumira mpera mbeere bulungi. Tinga ku bantu nti bagenze beru babamye visa abamu tubamanyi nkiddamu nze nina abantu bemmanyi nga baakamu mavisa nnya naye nga discussion z'ababomba bwe zituuka yasookawo n'azoogerako nnyo. Lwaki togenda e Kalungu n'ogenda Embaale ne weera nga weejagira muno visa oyagala yaki? Time lwetuka okudiscussinga ku bagenda ebweru Mr. Maani ono aboogerako nnyo naye nga baakamu mavisa emirundi yena si kyeyagaliramu batinkulaga nti Katonda akusasula bwakidiscussinga ennyo kubanga kati ejeena lwaki otadde Omumerika ku tension ng'omukyekingako emirundi yena in a space of 2 years oyagala kugenda kukola ki? Kiki oyagala okugenda okunona ekiggwawo opapa ki? Kyotandise erimu linako oyo ali mu kukube jejjerebu nti abantu bagenda ebweru munnamawulire nga nze nga gwe naye emirundi yena gye baakamu mavisa ali ku tension nnyo. Onona ki mu Amerika ekiggwawo kyotasobola kulinda ne bagikuuma mu January n'ogiruutako mu Gw'omusanvu. Alina omukisa gw'otalabanga nti appointment ziba zijjudde naye ye afuna. Okyagera kyenkunyonnyola. Yes. Settle down. agenda kola ati Osabidde mu UNA, osabidde mu UDKT, osabidde mu UNA eri endala zonna bakummye. Ogezezzaako ne mu mikwano bakummye. But because omutima gw'omubi ogw'okudda ku leediyo ne ku TV no discussinga nga abantu nga babamye visa n'abalala nga bagenze Katonda akusasula. Nze Simon kino nkikubuulira nze banyima visa ne Alani